Omanyaba abantu abeyita ba diplomats batukoze bubi be batuletedde eggwanga lino okudda emabega. Ebyo byonna nsereko byaleeta ali mu kuganginga abantu nga ffe, mbwe ali mu kuganginga abantu nga Bafredi Lumbuye, mbwe ali mu kuganginga musimanyi bano abantu aboogerera people power. Oli n'atandika okugamba musimanyi bavuma nnyo. Waliwo option ya buloko, omuntu akuvuma lwaki tomubulokinga mu bizibu byonna ebiruma eggwanga. Gwe n'otuulaawo n'ogamba nti tuleete etteeka kyokka nga n'amateeka weegali. Njagala okwebaza omusajja oyo looya. Nababuuziza wano ne mbagamba mumpe ennamba ye, nina enkota yange ey'ettooke. Nina enkota yange ey'ettooke. Ne mugaana okumpa ennamba ye. Nina okumugulira enkota y'ettooke. Omusajja oyo eyampeeredde ensereko n'amuteekamu amagezi. Omanyi obwo obusajja nga bunsereko. Bwe busajja obujja ne bukuba essasi ne budda mu kamera ne bugamba nga Kitalo. Yafunyeeyo kaguruupu ke akaabagwagwa nabana abakyala abamu abali mu diaspora abaakoowa, abalindiridde okuwandiika ebiraamu okutuka ng'essaawa yonna bagenda kutuka. Balina depression, balina ebizibu, bafeeriya. Kati mbu nabo baleeta, mbu nabo baali mukuliriza baweerako example. Bwe simanyi ffe mu America, simanyi ffe mu UK, simanyi ebirijamu, simanyi egundi. Stop talking about America ng'ogigeraageranya ne Uganda. We twalonda omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ne tumuwa akalulu, omukulu n'aleeta emmundu n'atukuba amasasi mpaka nakati abaana baffe bakyali mu makomera. Nsereko wandibadde okeera ekitalya n'otwalira ku baana emiti gya sabbuuni. Wandibadde okeera ekitalya n'otwalira ku baana at least kasukaali. Abatembeyi babagoba. Sitampereze ennamba ya gundi ya kanso kasitogiina. Oyo nasuubiza ngenda kufuna ettooke lyange eddamba ndigulire kanso. Omanyi abantu bano agamba atya tumukunde Novens. Gwoliawo kati ogamba yiraba olulenzi lwange. Leeta CV yo ngitunulemu. Nsooke ndabe bwe tunaatumaze okuwangula engule nja kutunda mu CV yo ndabe. Mulimu ebisoko oba temuli mu bisoko. Naye nga bannange ekindeese leero njagala tukole ensonga zino mu bwangu. So link yiyo muganda wange ahereza agireese, njagala tweets 10 bwe tuvaawo. Waliwo campaign egenda mu maaso eya European Union Human Rights. Bali mukuteesa about eddembe ly'obuntu. Temwerabira. Waliyo ne campaign endala online demonstration ndoza aherezo ojja kuba ogintegeeza olunaku oba zigenda kubeera 28 guno omwezi. Tuyina abantu bakyali mu makomera ne ba honorable MPs. Nsereko baatuula nabo mu parliament. Tayina waaboogererako yadde. Tayina waayisiza linnya lya Segirinnya Mukamwa. Is a honorable member of parliament. Is a honorable member of parliament. Alan Sewanyana member of parliament. Omukulu tayina ne bwabeera ku TV. Tayina waabayisizaako nti babate. Naye omukulu ali mu kukinaaguka olw'okuba yafunye obusente ne mukwano gwe muhoozi ne first family noono maama Lususu maama Kizigo mubaagala kuleeta tteeka simanyi kulimitinga people have been depressed simanyi niyo bobiwine mwavuma mutabani we nti Solomon Kampala is a homosexual. Nsereko no deployinga ababbibo abaferebo okuliisima bafuulu figa abo bonna nga gobawa ebyokwogera okuvuma Kyagulanyi. Ne bw'ojja buzikula ivo osigala ovuma. Ne ku kyo gye wabaddeko jjo wavumye kanso. Naye ng'ogamba mbu oyagala kuregulatinga social media. Anyway, gwe mbadde sigenda kuwa nnyo makulu kubanga mwensereko muli part of the diversion eya system eno. You have benefited a lot nga Museveni waali. Some of you fear abantu okubabuuza gye mwajja obugagga nga government yene egenze. Naye mbakakasanga ntya Katonda. Museveni ne bwe munaamu defendinga mutya. Time ye weddeyo. That one I can assure you. Ne bwe munaa defendinga Museveni mutya. Ne bwe munaamu komba mutya. Ne bwe munaamulungiya mutya. Time yammwe weddeyo.
You can no longer fool Ugandans. Twabagamba nti mutyanga nnyo society esituse eba tegenda kudda mabega. Mutyanga nnyo abantu obwedda ababadde basirise bwe batandika okwogera run. Senagamba bana abavubuka bayita bakikankane group. Mwena bawa amagezi bakikankane. Mudduke. Mudduke. Bwe muba temudduse bagenda kubatta. Omu ku omu bagenda ku kasita mwajjayo face. Museveni mumbuulire namba ze muyina. Muli bantu bameka ngate mulimu n'emibiri gisinga abantu ba trainings buno gisinga buno ovuuka bwagundi bwa LDU. Bagenda kubanyonya omu ku omu. Mwe bakikankane group singa mbadde omu ku mmwe nandibadde nafulumyedde eggwanga bagenda kubayiga agenda kubamalawo one by one. Tasobola kukkiriza group eri organized bwetyo eyamulaze nti mwakola n'emibiri ne mubuulira obu weakness zammwe ne muwa ne address zammwe mbakakasa. Bino mbibabuuliridde wano muzadde w'omuntu yenna ali mu kikankane group dduka gamba mutabani wasooke yeewugule kasita bamaze okuba profilinga bwe bati n'abateeka mu sisitimu ye bagenda ate mwe bagenda nakubanyiga bubi kuba ate waabe kamera. Omulaba ajja mukubagambe nti batimusanze ku Northern Bypass nga ali mukubba. Omulaba ajja mukubagambe nti abadde abuuka ennyumba y'abandi. Omulaba ajja mukuba amasasi bagambe nti gundi abadde akola bwati. Omulaba agenda kukola bwe bati. They are going to squeeze you. Bwe muba bina mwenna bagenda bamalawo. Muteeke waaga. Muteeke waaga. Muteeke waaga. Anyway yemba fiira coach. Tugende mu maaso. Ebintu byonna ebigenda mu maaso bye mulaba bino ebyokusensalinga zaake bino ebyokukola ki. First of all, government ya Museveni eyagala kutujja ku mulamwa. Baagala kutulaga nti tulwanirira bufo buno. Nze najja mu National Unity Platform n'okujja okwogera nga bwe mundaba bwe muti sijjangako kubeera mu opposition oba mu option. Ekindeeta wano buli lunaku kwe kutema empenda kwe kunoonya way forward esobola okutwala Museveni nga nabugisi mufungize. Nkiddamu ekindeeta buli lunaku okwogera si buno bufo bwammwe obwaba commissioner, si buno bufo bwammwe obwa kosasi, si buno bufo bwammwe obwa leader of simanyi option. Ekindeeta wano ntebe nnene. So nze temugenda kunziza mu politics w'abaana bato. Musimanyi tudde wali simanyi I stand I do this zaake si mwana